Of course, as we used to tell you about this couple, nti chona, and time from now, Chija, Spice, Mami, featuring Fik Daddy, Fik Fameica, Spice Diana, nabo chituba chitade ku level edako, wetwogerera, Spice, yasobola okuba nti alabibwako ku kamera nga betisinga ne Fik Fameica, mpola eranga oba oliawo kino nno yensonga lwaki Lydia Jasmine ne Spice Diana tebagenda mu maaso nakuba nti oba oliawo betunula mu munye. Amawulire gagamba nti oba oliawo Spice since from last year babadde bagezaako okuba nti bakukuta ne Fik Daddy Walka Shafiki Medin Kawempe n'omwana we Nakulabye. Yes, Spice Diana basobola okuba nti oba oliawo bakukuta mpola ekintu ne bakijja mu Lydia Jasmine era nga Lydia Jasmine ali ku ttale wetwogerera Spice yali mu mitambo gya Fik bagezaako okwegaana nekigaana naye ng'ate sofa cheche kiriwo babadde ku shemu ne bakisinga lipsing oba oliawo nga Spice bwalisa Fik keke gabadde tabu yenyine mawulire mpola karokasita yabaddewo n'abantu abalala bangi mpola natera ekirala ekiriwo musajja mukulu okuba nti mukyala mukulu amanyikiddwa nga Anitah Fabiola ashana n'ogulushana na luno era ng'obaolya buli musajja ayagala kuba nti atwala kyana kiwala kino kimanyikiddwa nga Anitah Fabiola nanyini byo nkwegamba buli kimu kiri mu full swing full package kwegamba buli kimu kiri taratibu ng'enjogera y'ennaku zino bwegamba biki ebitambula mu ggwanga lyatu Uganda music highlights so far plus agenda maaso n'okuba nti approvinga abantu abali balowooza nti tasobola kubeera wakabi. Oluyimba lwe olumanyikiddwa nga beeraawo baleke abo luli number 1 ku TikTok lugenda maaso n'okuba nti luli number 1 ku music charts mu Uganda ate ng'oluyimba oludda kuba litampalavu of course era lwa palaso nti oluyimba olusobola okuba nti lukompitinga n'ezo ennyimba kuliko thank God olwa Vinka. So that is Pius Mayanja for you is doing the great job ogezaako okuba nti obaolyawo yenywereza mu namba limoja ku music industry ya Uganda. So far nalabekaawo nakulwa leero nalabye ensonga lwaki abayimbi be Uganda bagenda maaso n'okuba nti bayisamu bannamawulire nabasanze ewamisa Tsimakula ku papazi bonna batuddeawo balina muyimbi ajja bwe basabiriza ekintu kyali kirungi. So n'olwekyo bannamawulire be Uganda special of entertainment mwe ku kitiibwa mulekeraawo okugenda mu ifeso nsanyukirwako nga mulinze bayimbi kubawa ssente mulekeraawo okulaga ennaku zammwe n'okuba nti oba oliawo mufuuka ekizibu eri abayimbi. You guys start mutandika okuba nti mwesitula nalabye kalifaganaga ngagenda maaso n'okuba nti alumba kais emboozi nja kuzireetako maasawo naye nga ngenda kusaba nti essaawa zibeera 7 zennyini ez'emisana nsobola okuba nti kutuusaako amawulire ag'entertainment of course nenzija ku ssaawa 10 era of course olina okuba nti obeera wano mpola n'enkomawo wali eri ku ssaawa 3 ez'ekiro mbere nga nkutuusaako amawulire amalala. Yes ate nga of course oba nga alina business kenda maaso n'okuba nti otapingako namba y'essimu eno eri 0787 009535 osobola okunkola kwenye namba nonfune eriko ku WhatsApp 0787 009535 osobola okuba nti onfuna ne tutambula ffenna nga bwe tulina okuba nti tutambula. Yes tukwanirizaako mu kutu gwaffe y'omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amannya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso number 1 Chiboya Max Sudi Junior made in Uganda. Yes webale kwanti otambula naffe genda maaso n'okuba nti osubscribinga gwatandika okuba nti osubscribinga osobola okuba tutambula ffenna osobola okuba nti omanya biki ebifa mu ggwanga lyatu Uganda. Of course kasobola okuba nti nkujjawaawo nkutuuse nkutwale walina okuba nti obeera. Yes ffenna tukimanyi nti ebbanga engambo zibadde zitambula nga Lydia Jasmine bwagenda mu maaso n'okuba nti adetinga musajja mukulu amanyikiddwa nga Fik Fameica newankubadde ate twajjawo ne tukubulirako ebbanga erisebe mabega ne tugamba nti gwe twogerera Spice Diana agenda maaso n'okuba nti apepera ageze okuba nti agenda maaso n'okuba nti apolota Fik Fameica era nga ne Fik Fameica agenda maaso n'okuba nti apolota Spice Diana Hajala Namkwaya mpola bagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo ekintu bakisembeza bwana nno tekyamamalira basobola okuba nti bakola akayimba bonna omukwano tuguweewete something like that. Nelabidde title
Fik Fameica bwe yagambira Spice Mami, of course, ne Spice n'agamba Fik nti Fik Daddy. Kino nno abantu abasinga balowooza nti akoma mu nnyimba. By that time last year already system yali emaze okugenda maaso n'okuba nti etandika nga Spice Diana ne Fik bagenda maaso n'okuba nti bedetinga. Kino nno kyaleetera Fik Fameica okutandika okuba nti akyusa mu neeyisa ez'ewaka mpola mpola n'atandika okukyuka. Lydia Jasmine ekintu kisobola kuba nti kimutabukako era nga yasobola okuba nti oba oliawo akyukira ddala n'abwaka. Tuteebereza okuba nti oba oliawo Lydia Jasmine yasobola okuba nti asikamu mu maaso oluvannyuma okuba nti oba oliawo omusajja yali amaze okuba nti akyuka era nga relationship y'ennaku zino nti ennaku zino relationship yaabwe tekyalinga edda bwe yabeeranga. Bano nno tebakyasobola okuba nti beeraba olw'okuba Spice yagenda mu maaso n'okuba nti anyakula omugaati. Kitubeeza n'okuba nti oba oliawo mbu Lydia Jasmine ennaku zino ne Spice Diana tebasobola kuba nti betunula ku munye era omuvubuka ono omugogofu amanyikiddwa nga Fik Daddy. Bino nno bali abantu balowooza palapase ova olunaku lwabadde lwakutan. Twasobodde okuba nti oba oliawo ebintu bitambula over the weekend nga Spice Diana agenda mu maaso n'okuba nti akiisinga musajja mukulu amanyikiddwa nga Fik Fameica ye gwayita Fik Daddy nga agenda mu maaso n'okuba nti akiisinga still Fik nga agenda mu maaso n'okuba nti akiisinga ye gwayita Spice Mami. Engambo gatandikidde wano of course buli kimu kyatandikidde wano okuba nti abantu bagamba nti kituufu Kimusobe yali agamba yali talimba. Spice Diana agenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo afuna omukwano okuva ewa Fik Fameica. Of course tubagaliza birungi byereere ngenda gamba nti of course bane bonna abaana bakyali bato. Abantu bali bagamba nti oba oliawo lwogi agenda maaso n'okuba nti editinga Spice Diana kintu kyesinako bukakafu nsubira nakyo ezengambo zivuddewo still tujja kulaba newankubadde nga te Spice agamba nti tasobola kudetinga Frosta naye nga ekyo kyawedde dda system mweri omwo bagenda maaso n'okuba nti bagitambuza. Ngenda kubasaba okusobola okuba nti oba oliawo bagenda maaso n'okuba nti yes bagenda maaso n'okuba nti oba oliawo bepushinga n'okusobola okuba nti oba oliawo babeera bonna ne inspiring at the new generation ng'abayimbi abalala Geoffrey Tayo babaddewo of course bagezaako okuba nti inspiring abantu abo ab'emyaka gyabwe. Yes mu bayimbi nsuubira nti Fik ne Spice Diana mwali badde nga mugezaako okuba nti mu mentoring like mu inspiring abaana abo abajja basobole okuba nti bolabirako muleme kuba nti ate mwawukana n'okuba nti mweswaza. Byebyo ebifa ewa Spice Diana nsikiriza nsobole okuba nti nvaawo mpola mpola nkutwale ewaca nakiwala ekimanyikiddwa nga Anitah Fabiola. Bw'oba onoonya omukyala omulungi ali ku nakyo ng'ava mu kibuga Kampala ne mu ggwanga lyati Uganda, wallahi tosobola kuleka mukyala mukulu amanyikiddwa nga Anitah Fabiola. Anitah Fabiola buli lukya agenda mu maaso n'okuba nti ateekako omubiri ateekako feesi oba oliawo bannayuganda gye basobola okuba nti beegomba ateekako akanyiriro abasajja kye bagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo bayayanira jjukira ennaku gye buvuddeko emabega. Omukyala mukulu amanyikiddwa nga Anitah Fabiola yasobola okuba nti afuna engagement ring era nga wetogeera omukyala ono anytime from now asobola okuba nti atwalibwa omusajja amanyikiddwa nga basketball. Omusajja ono abeera mu ggwanga lyatu lya America yagenda mu maaso n'okuba nti akyusa system za Fabiola zonna. Abasajja abaali baliawo abamwepatikako n'okuba nti bamwepankirako okumwerijjalijjako basobola okuba nti oba oliawo bakita. Omukyala ono n'asobola okuba nti ayingira mu system nga bwebadde era n'asobola okuba nti aleka abantu ab'enjawulo. So far wetwogeera agenda mu maaso n'okuba nti aseducinga kukata okwatractinga abasajja ab'enjawulo ennaku zino bannange. Anitah Fabiola waddala, Anitah Fabiola wattabu, Anitah Fabiola face clear, Anitah Fabiola buli kimu kiringa bwe kyafaanana ka skin keko tumwagenda natusiga amaaso gonna n'agabyula n'ogamba nti kyekyo mama boy. Era nga abakyala wenna ng'oli eyo oyagala kubeera wattabu olina just kuba nti weefaako. Teri ddogo lisikiriza musajja wabula okwefaako. Obulungi bw'omukyala buli mu kwefaako, okwenyiriza, okwetukuza okuva waggulu paka waggulu, okuva waggulu paka wansi ate okuva wansi paka waggulu. Otoleka pati yonna nga nkyafu, genda mu maaso n'okuba nti ozitereza, making sure oli attractive, beera so beautiful and beera sweet buli mu kimu.
mulimu osobole okuba nti owangula omusajja owa klasi yo. Mwebale kuba nti mutambula nange amanya n'eddoboozi wa Mutantambi Jimso, Nambaluni Kibwa ya Maxud Junior made in Uganda, omukutu gwa Uganda Mukamooli. Kankomewo nateera.